Mukama yebazibwe bantu ba Katonda abalungi mbabuuzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo era nga neebaza Mukama waffe Yesu Kristo olw'ekisa kyatutaddeko otusobozesa ogabana emmere y'omwoyo ekigambo kya Katonda ekitukomyawo mu kkubo ery'obutuukirivu era ekigambo ekitujjukiza okwenenya kubanga weewaawo tutambula ne tuva ku kkubo ery'amazima ne tugenda ng'endowooza zaffe bwe ziba zitugamba nga abantu b'ensi bye tulaba bakola naffe ne tukola ebyo naye buli lwe tuwulira ekigambo kya Katonda mu mitima gyaffe tujjukira okkomawo ne twenenya ne tutambulira mu butuukirivu bwe twenenya Mukama atunaaza n'omusaayi gwe omusaayi gwa Mukama waffe Yesu Kristo atunaaza emyoyo gyaffe ne tuba nga tusaanidde okuyimirira mu maaso ga Katonda Kitaffe nga tuyita mu Yesu Kristo oyo atunaaza ebibi ate n'ayingira munda mu ffe ne tugenda mu maaso ga Katonda Kitaffe Katonda nga bw'atunuulira alaba omwana we munda mu ffe olwo ne tuba nga tukkirizibwa maaso ga Katonda obutuukirivu n'okwenenya tubyerabira ne oba obuwulira kigambo kya Katonda obutuukirivu n'okwenenya awatali butuukirivu tewali agenda kulaba Mukama Katonda kyova olaba bwe tuba nga tusaba Mukama naye nga olina ekibi ky'okwese munda mu mutima gwo n'osaba Mukama njagala okyusa embeera eno Mukama kyusa kino kyusa kiri naye nga mu mutima gwo okimanyi olina ekibi ky'osirikidde enkyukakyuka gy'osabira osobola obutagiraba kubanga ekyo ekibi kye tusirikira mu mutima gwaffe omulabe sitaani kyakulembeza n'atusongamu maaso ga Mukama n'agamba oyo tasaanidde kubeera mu maaso go olw'ensonga bweti ne bweti kyova ye Mukama apima emitima tusobola okulimba omuntu yenna atuliraanye tusobola okulimba famire zaffe tusobola okulimba buli omu naye Mukama ye apima emitima era Mukama atuula mu mutima awo wennyini wootadde ekyo ky'osirikidde mu mutima Yesu Kristo wayagala okutuuza amazima wayagala okutuuza omwoyo we era bwe twenenya ne tuba n'obumalirivu obutaddamu kutambulira mu makubo ago era Mukama akiraba mu mitima gyaffe akiraba kubanga weebuuze Mukama ozze omusaba oyagala akyuse embeera bweti oyagala akyuse ne kino oyagala akyuse ne kiri naye okozeewo ki ku kuva mu kkubo ery'okutambulira mu kibi okozeewo ki mu kuggalawo enzigi omulabe sitaani z'ayitamu okujja okutwala omwoyo gwo weebuuze okozeewo ki omaliridde okuva ku kkubo ery'omulabe omaliridde okutambulira mu butuukirivu okwenenya nga tomaliridde kuva mu kkubo kyamu okwenenya okwo tekugenda kuba kwenenya kutuufu okwenenya okutuufu osaba Mukama akusonyiwe naawe ng'oli mumalirivu okuleka ekkubo ekyamu oluusi tulina ebibuuzo bye tulina okwebuuza bw'oba ddala oyagala genda mu ggulu olina ebibuuzo byonna okwebuuza olina okusooka ne weebuuza n'eddala Katonda mumanyi okyebuuza otwalize obudde olabe eddala omumanyi omanyi Bayibuli omanyi byawandiikibwa omanyi pasitawo omanyi kanisa Katonda omumanyi oba osuubira omumanyi weebuuza ebibuuzo ebyo bwe tulaba mu Yokaana chapter 4 verse 23 Bayibuli etulaga nti Katonda mwoyo n'abo abamusinza baayagala era baanoonya beebo abamusinza mu mwoyo ne mu mazima weebuuza ekibuuzo oli omu ku abo omusinza mu mwoyo ne mu mazima weebuuze era weddemu era etulaba mu kitabo kya Romans chapter 8 verse 9 Bayibuli etulaga nti abo abalina omwoyo gwa Kristo be babe abatagulina mwoyo gwo si babe era weebuuze oli omu ku bo olowooza lwaki olowooza oli omu ku bo era oba osuubira toli omu ku bo era olowooza lwaki kubanga atulaze nti Bayibuli tegambye nti abo abasoma Bayibuli okusoma Bayibuli si kubi oba abo abagenda mu kkanisa emirundi gyonna naye agambye abo abamusinza mu mwoyo ne mu mazima
okugenda mu kkanisa okoze bulungi, okusoma Bayibuli okola bulungi, naye omusinza mu mwoyo ne mu mazima. Omwoyo we ali mu ggwe. Kubanga Romans chapter 8 verse 9 ekiraga bulungi nti abo abatalina mwoyo we si babe. Weebuuze oli omu ku abo. Era obadde okimanyi nti abantu abamu Mukama bakusinkanya oluusi lwe lunaku lwabwe olusembayo ku nsi nga Mukama bakusinkanyizza obabulira ekigambo kya Katonda beenenye. Okimanyi abantu abamu b'osanga oba mu takisi oba bawetako mu kkubo, abamu koyogera nabo gwe gusembayo ne bava mu bulamu bw'ensi eno. Okimanyi nti abantu abamu b'obulira ekigambo kya Katonda we bagenda mu ggulu ogenda basangayo bagambe munne wamala okumbuulira tewayitawo na nnaku bbiri, tewayitawo wadde wiiki nange neeva mu bulamu bw'ensi. Kati ekyo kitegeeza Mukama alina abantu bakuleetera obabuulire, nga oba tobabuulidde osanga tewali mulala agenda babuulira ku Yesu Kristo n'okwenenya, ng'olina okukozesa akakisa konna k'osobodde. Oyinza okuba omuntu oyo gw'osinkanye mu dduuka, mu restaurant, gwe gusembyeyo, mubuulire agaane, ng'ojja kuba okoze omulimu gwo era empeera yo Mukama ajja kuba agikuwa. Jjukira abantu Mukama abakuleetera, naye olina okubaako ky'okolawo. Kola ky'osobodde okubuulira abantu okwenenya bajje eri Yesu Kristo, ng'obabuulira enjiri nga toluubirira kubeera na ttutumu oba kintu kirala kyonna oba kufunamu ssente oba ki, wabula abantu ng'obabuulira bajje eri Yesu Kristo beenenye. Omuntu n'aba tategedde erinnya lyo gwani, n'aba tamanyi ovaawa ebiki ebikwatako, naye ategere Yesu Kristo, ategere nti okwenenya Mukama amusonyiwa buli kimu bwe yeenenya. Ekyo kye kisinga obukulu, atambulire mu butuukirivu. Abantu obabuulire enjiri babe nga bayaayana okuba n'enkolagana ne Yesu Kristo. Nga etuwulira abatubuulira enjiri abasumba, ne tusoma Bayibuli, ne tuwulira enjiri ku radio, ku TV, ne Yesu Kristo ate ayagala akubuulira enjiri, naye kennyini ayagala akubuulire kuba naye mubuulizi, naye musomesa, ayagala akubuulire. Olina okufuna enkolagana naye. Olina okufuna enkolagana naye ate n'omwagala nnyo okusinga kwegamba gw'olina okusinga okwagala. Okwagala kwo kulina kusinga kugenda eri Katonda. Olwo ebirala ne biddako, naye Katonda y'alina okusooka mu buli kimu. Katonda y'alina okusooka mu buli kimu. Ye ate weebuuze, singa muganda wo oba oluganda lwo oba muzadde wo akozesa ensobi, osobola okitegeera? Kuba omuntu akuliraanye asobola okukozesa ensobi n'ova ku kisuubizo kya Katonda. Bwe tusoma mu Bayibuli tulaba nti Aburahamu Katonda yamusuubiza omwana, naye mukyala we Saara ate yalaba baluddewo okufuna omwana, n'agamba Aburahamu agende abeere n'omukyala oyo Hagayi eyali ng'omuweereza waabwe oba omukozi waabwe. Ne Aburahamu n'akkiriza. Leero singa omuntu gw'obeera naye gwe weesiga muganda wo agamba osalewo ekintu ekikyamu ekitakwatagana n'ekyo Katonda ky'ayagala, ogenda kukola otya? Ensonga eyo ogenda gikola otya? Onaayimirira mu kwagala kwo n'okola Katonda ky'ayagala? Samusoni omuntu eyamukozesa ensobi yoyo ye gwe yali ayagala. Omuntu akuliraanye gw'otaddemu obwesige akyayinza okukozesa ensobi, omulabe akyayinza omukozesa. Ekyo nkwanga kirowoozo okirowoozeeko. Ekyo nkwanga kirowoozo. Okwagala kwo kulina kusooka eri Mukama Katonda, ng'era okwagala okwo okulagira mu nsonga bwe zityo. Oluusi muganda wagamba kola kiri, muzadde wagamba kola kiri, ate nga kyawukana n'ekyo Katonda ky'ayagala, ogenda kukola otya? Olina okulaga oludda lw'oliko, kuba omulabe Sitaani amanye endowooza yo. Okwagala kwo kugenda kugezesebwa mu ngeri empya, mu ngeri ey'enjawulo. Waliwo mukwano gwange omu yali annyumiza. Mukwano gwange omu ono bambi musajja mubuulizi wa njiri. Yali annyumiza olunaku olumu, n'aŋŋamba yali ku church
n'awulira omwami omu ng'awa obujulizi. Omwami ono n'agamba yawukana ne mukyala we, naye mukyala we ye yali asasula ennyumba nga yagipangisa. Kati we baayawukana ne bamugoba ewaka era ng'asula mu mmotoka ye. Naye we yawa obujulizi, mukwano gwange ono kwegamba n'ayagala amuyambe era n'agenda n'amutuukirira n'amusaba amuyambe amuwaawo okusula nga bw'akyanoonya engeri gy'abeerawo naye afune aw'okusula awawe. Era n'abeerawo nga basula mu nnyumba y'emu. Era mukwano gwange ono ate n'asanga era olulala omwami omulala yalina mubuulizi naye ng'alina ebizibu n'aw'okusula, naye n'amutwala ne babeera mu nnyumba era y'emu. Omwami ono alina ennyumba nnene naye abadde annyumiza nti lumu aba agenze mu kitundu ekimu okubuulira enjiri. Kati oli omwami eyali asula mu mmotoka gwe yatwala okusula naye n'omubuulizi bo nga bali waka mu nnyumba ye, agenda okkomawo ng'ava gy'abudde okubuulira enjiri nga ssente ze ze yabadde atereka ewaka ze bamanyi obulungi bali be yaleeta ate okuyambako nga ssente bazitutte, nga bamenye kabada w'atereka ssente ze, nga batutte ssente ze yali agenda okugulamu ekintu eky'amaanyi. Yali kwegamba ssente zino obungi bwazo zirina omuwendo gw'oyinza oga nti oba omuntu yabadde agenda kugula nnyumba. Era omwami ono yaŋŋambye yawulira obulumi bw'amaanyi n'agaa kati abantu ate be mbadde ndaba nti nkola omulimu gwa Katonda mbayambye mbasembeza, kati ate bakoze ekintu weekiti kuba yaddayo ssente ze bazitutte bamenye nga tebaliiwo nga bamwandikidde n'akabaluwa nti bo bagenze. Omwami ono yannyumiriza n'aŋŋamba okwagala kwe eri Katonda kwagezesebwa mu ngeri ey'enjawulo kuba yawulira obusungu n'agala okwejjusa lwaki yabasembeza, n'agala okwejjusa lwaki obaabuulira n'enjiri kuba yali agenze kukola mulimu gwa Katonda ng'alaba ssente z'abadde aterese ebbanga ng'alina ky'agenda oggula ave mu bupangisa nga zonna bazitutte omulundi gumu. Naye yannyumiriza n'aŋŋamba yafukamira wansi n'asaba ate neebaza Katonda olw'ekintu ekyo okubaawo, n'agamba Mukama ekintu kino kibaddewo oli mugezesa buweereza bwange na kwagala kwange gy'oli. N'agamba Mukama abantu abo mbasonyiye era sigenda kubalondoola era n'ezo ssente sijja zibasaba kambaleke. Era n'asaba Mukama n'abasonyiwa mu mutima gwe, n'asaba ne Mukama omusonyiwa okwemulugunya. Naye ekintu ekyo we nakirowoozaako ne ŋŋamba nja kigabanako n'abo bengabana nabo kigambo kya Katonda. Ekintu ng'ekyo ekikutuukako osobola okusigala nga enkolagana ne Katonda tekyuseemu. Oluusi ekintu ky'obadde weesiga amaanyi go gatadde oba ssente zo osanze teziriiwo, oba ate ng'azitutte yoyo gwe weesiga oba omwami wo oba mukyala wo oba omwana wo, onaasigala Mukama omwagala teweemulugunye. Omulabe singa anaaleeta okugezesa we kutyo onaasigala mu mbeera zo, onaasonyiwa. Abantu abo n'abasonyiwa era n'obaagaliza mirembe. Tujjukire okwagala kujja kugezesebwa mu ngeri ey'enjawulo. Okwagala kujja kugezesebwa. Era olina okwebuuza ekintu ekirala. Olina okwebuuza ekintu ekirala. Olowooza Mukama waffe Yesu Kristo tayagala okwogerako naawe nga wayogera n'abasumba bonna, nga wayogera ne basajja ba Katonda? Olowooza naawe tayagala okwogerako naawe? Era weebuuze ebbanga lyozze ng'oweereza Mukama, ng'onoonya Mukama, olowooza oyagala munoonya kutuuka ku ddaala ki? Era we weetunuulira okula mu mwoyo, weotunula emyaka egizze olina kye weengweddeko mu mwoyo, olaba nti olina gy'olaga? Ekyo nakyo kyebuuze. Era ekirala weebuuze, Yesu Kristo Mukama waffe yali ayogeddeko naawe? Era waba tayogeranko naawe, olowooza weebuuze ddala kituufu alina baayogera nabo? Era waba ayogera nabo lwaki gwe tayogera naawe? Era weebuuze yali yagadde okwogera naawe? Ekituufu kiri nti ayagalira ddala nnyo okwogera naawe, na buli kinoomu ayagala okwogera naawe. Naye ye asooka kujja ng'akebera mitima. Tolina kukweka kintu kyonna mu mutima. Ali kumpi nnyo naawe, kumpi nnyo. Buli kimu ky'okola abeerawo. Era oba otuuse mu ggulu bakulaga akatambi k'obulamu bwo bwonna.
bakulaga akatambi k'obulamu bwo n'olaba ebintu byonna byali ku nsi ne bakulaga Yesu Kristo nga yali kumpi naawe lwakubanga tomulaba, ng'olina kukkiriza n'omusaba n'ojja mu buli kibi ekiri mu mutima n'alyoka akweyoleka n'omutegeera n'akulaga nti waali ate olulimi lwakozesa ayogera n'omutima gwo, olulimi n'omulabe sitaani lwatasobola kuwulira. Ate obadde okimanyi nti omulabe sitaani amanyi Bayibuli era agimanyi okuva weetandikira paka gyekoma, buli lunyiriri alumanyi. Sooka olowooze ekintu ekyo. Era obadde okimanyi nti omulabe sitaani ennaku zino ba-agenti ba sitaani abatuma ne bayingirira kwegamba ekkanisa, ne bakola n'ekkanisa ne beetuuma n'amannya. Ekyo obadde okimanyi nti omulabe sitaani amanyi abantu be baagala okulaba ku bapasita naki, era atuma ba-agenti be ne bajjira mu kifaananyi ekyo. Ekyo obadde okimanyi. Bapasita abatuufu weebali, naye kyengezako kugamba n'omulabe ayina baataddemu bangi. Omulabe ayina baataddemu bangi ng'era abakozesa okutwala emyoyo mu bwakabaka obw'ekizikiza, ng'era nabo basobola okukola ebyo omulabe byamanyi nti woolaba ekyo ng'omanyi ono mutuufu. Era nabo basobola okukubuulira ebintu ebyaliwo mu bulamu emabega, basobolera ddala bulungi obbikuwa. Omulabe aba abimanyi nnyo, sitaani amanyi ebibi eby'emabega. Eby'emmaaso sitaani tabimanyi. Eby'emmaaso asobola kumanya ekyo kyagenda okukola, era ebiseera ebisinga tekiba kirungi, kiba kibi. Ekyo sitaani kyagenda okukola ekyo kyaba amanyi, naye eby'emabega sitaani aba abimanyi. Era ku nsonga eyo olina okuba ng'osobola okwawula emyoyo n'ogamba yes, oyo ayogera, tetuganye pasita oba bagamba pasita, naye ng'osobola okwawula n'ogamba omwoyo guno ogumwogererako teguva ku ludda luno. Ekyo olina okuba nga osobola okituukako n'oba ng'osobola okwawula. Ye ate obadde okimanyi nti abantu ba sitaani nga tannakulumba asooka kulaba oyina maanyi genkana ki ag'omwoyo mutukuvu. Alaba amaanyi g'olina mu mwoyo n'apima n'agage, amala kulaba nti akusinga n'alyoka ajja agezaako kukulumba. Bw'alaba nti omusinga ajja kujja ne banne bangi bagezeeko. Tusobola okubeera mu kyaki ne tugamba nze ndi mukristaayo oba ndi mulokole era nkola bwenti ne bwenti, naye omulabe sitaani ye akupima n'alaba enkolagana eyo gy'olina ne Katonda, era alaba obusobozi bwo, n'alaba oba osobola omwokya omuliro oba nedda. Ekyo omulabe sitaani akiraba bulungi nnyo nnyo nnyo. Kati ekyo nakyo tulina okukirowoozaako. Ekyo tulina okukirowoozaako. Era ekirala kyolina okulowoozaako, buli omu ali mu kudduka olugendo lwe Mukama lwe yamuwa. Buli omu ali mu kudduka olugendo lwe lutwala mu bulamu obutaggwaawo. Naye weebuuze olugendo lwo olowooza oluddusa otya? Singa Mukama akuyita olunaku olw'enkya, olowooza olugendo lwo oluddusa otya? Olowooza bw'otuula naye mugenda kwogera bigambo ki ng'otuuseeyo ng'oyogera ne Mukama waffe Yesu Kristo? Ekyo nakyo kirowoozeeko. Kirowoozeeko. Ekirala kyolina okulowoozaako, okimanyi nti waliwo enjawulo wakati w'ekigambo eky'amagezi n'ekigambo ekiriko omwoyo wa Mukama. Ebintu ebyanjawulo. Waliwo ekigambo eky'amagezi ng'era kirungi naye nga tekiriko omwoyo wa Mukama. Nga tekiriko omwoyo wa Mukama. Era obadde okimanyi nti ne sitaani naye, abasitaani nabo ba agenti be, obadde okimanyi nti nabo boogera ennimi, ng'era oba oyimiridde naye mu kyaki asobola okwogera ennimi, naawe n'ogamba mutuufu ono yennyini ze zino ennimi zennyini eza ddala, naye ng'ate wa sitaani. Njogera ebintu bino nkulage nti tetulina okutambula lw'ekyo kye tulaba n'amaaso gaffe gano kye tuwulira. Mwoyo Omutukuvu alina okukulembera. Leka mwoyo wa Mukama akukulembere. Era Mukama oyagala munoonya kutuuka ku ddaala ki? Oyagala kubeera omu ku abo abagenda mu kanisa? Oyagala kumumanya? Oyagala kufuna kubikkulirwa, kwolesebwa? Oyagala okuba n'enkolagana naye Yesu Kristo? Oyagala munoonya kutuuka ku ddaala ki? Era oli mumalirivu okusasula omuwendo ogw'okutambulira mu butukirivu, ogw'okwenenya, ogw'okweresa amasanyu g'ensi eno?
kubanga oba osaze okunoonya Mukama waliwo ebintu ebigenda okubaawo nga byolina okuba nga oli mwetegefu okusasula omuwendo. Omuntu anoonya Mukama ebiseera ebisinga togenda kuba na mikwano mingi, kuba emikwano gijja kuba gyagala ebintu by'ensi eno, amasanyu g'ensi. Kati nga gwe olina okulondawo ogenda n'amasanyu g'ensi n'emikwano gyo oba okola ebyo Mukama by'ayagala. Kati ogwo omuwendo olina okuba nga oli mwetegefu okugusasula. Era ekirala kyenjagala olowoozeeko, obadde okimanyi osobola okusoma Bayibuli okuva weetandikira paka gyekoma n'ogiddamu emirundi gyonna naye nga tofunye enkolagana na Yesu Kristo, tofunye enkolagana naye. Era osobola ogisoma okuva weetandikira paka gyekoma omulabe sitaani n'asindika oba eddogo ne likwata. Ekyo obadde okimanyi. Ekintu ekigaana eddogo okukwata ng'olina enkolagana ne Yesu Kristo, ng'omumanyi. Kuba oba omumanyi naye bwe basindika eddogo ojja kutegeera nti kati balisindise. Bw'oba tomumanyi nga tolina nkolagana buli kimu kijja kukwata, naye oba olina enkolagana era bwe basindika ojja kutegeera nti kati ssaawa yagenda mu lutalo mu mwoyo bakoze kino, ojja kutegeererawo. Ate omulabe sitaani ye alaba omuntu ow'omwoyo, alaba omuntu alina enkolagana ne Yesu Kristo, amulaba mu mwoyo, amulaba bulungi nnyo. So nga ffe wano amaaso gaffe otunula omuntu olowooza nti ffenna tuli kyekimu. Nedda, abantu ba sitaani batwawulira ddala, batwawula. Era akulaba n'alaba ekitangaala ekiriko, n'alaba ekitangaala ekyaka empola, n'alaba ekyaka ennyo, n'alaba ekitaakira ddala, n'alaba ekigenda okuzikira, bo bakiraba. Kati bw'oba onoonya Katonda manya nti gy'okoma okwewaayo n'onoonya Katonda empeera yo weeri. Ate ne mu mwoyo okula, oli mukula mu mwoyo kubanga olina omuntu oli ow'omunda. Tujjukira Romans chapter 7 verse 22. Romans chapter 7 verse 22, omutume Paul ayogera ku muntu ow'omunda. Omuntu oyo ow'omunda gwe tuweereza obubaka bulijjo, emmere y'omwoyo, yoyo omuntu ow'omunda. Oyo Mukama gw'ayogera naye, era oyo yagenda mu ggulu. Guno omubiri gwe tulaba gudda mu ttaka, naye omuntu w'omunda oyo tafa, abeerawo. Era ekigambo kyonna ekikubuliddwa ekyenjiri n'onaabeera mu ggulu ogenda kijjukira. Ate n'ogenda mu Geyeena mu nnyanja ey'omuliro era okijjukira, kibeera mwonga ate kati nga kikubonyaabonya, nga kikujjukiza. Baakubuulira ne bakubuulira kati ate kibeera kikubonyaabonya. Newe ogenda mu ggulu obeera okijjukira ng'era okyenyumirizaamu. Ekigambo kya Mukama tekiggwaawo, kibeerawo. Bw'onaaba n'enkolagana ne Yesu Kristo ogenda kwawula wakati w'ekintu ekirungi n'ekyo ekintu ekiriko Katonda. Waliwo ebintu nga birungi naye nga si bya bwa Katonda. Kati sitaani ajja nnyo maaso gaffe n'ebintu ebirabika nga birungi naye nga si bya bwa Katonda. Kati buli kintu kirungi ky'olaba sooka okikubemu ttooki ne Mwoyo Mutukuvu olabe ekintu ekyo kya bwa Katonda. Kiyinza okulabika ng'ekirungi naye nga si kya bwa Katonda. Si buli kintu kyonna ekirungi nti kya bwa Katonda. Si buli kintu kyonna ekirungi nti kya bwa Katonda. Ekyo olina okukyegendereza. Tutambulire mu butuukirivu n'okwenenya. Yesu Kristo waali mulamu, ayagala abe n'enkolagana naawe, ayagala abe n'enkolagana naawe, ayagala ayogere naawe. Ng'era okugondera eddoboozi lye n'okola by'ayagala kye kisumuluzo. Ayogera mu mutima gwo n'akulaga ekituufu eky'okukola, ekkubo ery'okkwata. Nga tonnakola kintu kyonna akulaga tokola kino, tokola kiri. Genda ng'ogobera eddoboozi eryo, ajja genda yeeyoleka gy'oli, ajja genda yeeyoleka gy'oli, ojja kwongera okumumanya. Kino ekiseera kye tulimu ky'eky'obwakabaka bwa Katonda okujja ku nsi, kye kino ekiseera. Bwe tuba tusaba yatuyigiriza, tusaba ne tugamba nti Mukama byagala bikolebwe ku nsi, obwakabaka bwo bujje. Ekyo kye twogera ne tugamba obwakabaka bwo bujje, kye kino ekiseera obwakabaka bwe bujje ku nsi nga bugenda kujjiramu ggwe. Katonda kitaffe ayagala ajjire mu sipiriti yo. Mukama waffe Yesu Kristo ayagala ajjire mu mubiri gwo, ffe mubiri gwa Kristo. Mwoyo Mutukuvu ayagala ajjire mu soolu yo. Igwe obeere nga olina obwakabaka bwa Katonda nga bukwetoolodde wonna w'ogenda.
ng'olina buli kimu, Mukama akuyiseemu amaanyi ge, ebintu bingi byonna asobola obiyisa mu ggwe, kubanga ggwe oli nnyumba ye. Ajja kusinzira mu ggwe atuuse ku balala by'ayagala, bw'onaaba weewaddeyo n'osasula omuwendo n'omalirira okuva ku kibi, kubanga Yesu Kristo mutukuvu, omwoyo we mutukuvu. Okwenenya kukulu nnyo, obutuukirivu. Mukama bakuume.